kusabidde ng'essaala eva ku ntobo y'omutima gwange. Sabidde bangi nabo obujulizi si yenze abakolere naye Mukama Katonda ampulira. Era yandekawo yampa another chance kubanga bwe nsaba ampulira. Nsaba Katonda awulire. Nkuwadde omukono gwange ogwa ddyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era nga nkusitula obutaddamu kuyita wansi. Tewali afukamira mu maaso ga Mukama n'addamu n'afukamira ewalala. Ebirala byonna ebadde bikufukamiza kati bidde wansi w'ebigere ebyo kuwadde mukono gwa ddyo. Katonda akusumulule obeddemu oyimirire oyogere nga kuno oyogera Katonda, owaane nga kuno owaana Katonda, osuute nga kuno osuuta Katonda mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Emikono na bulibuleti akole bulungi Mukama. Ebintu by'omwoyo by'amaanyi n'omukka gwe tussa gwa mwoyo tewali agulaba nga gujja. Singa bagulaba nga gujja era abalabe bo bandiguziyizizza ne gutakutuukako, naye mu kintu ekitambula nga tebalaba n'amaaso ga gwamutta obeera mulamu bulijjo n'ofuna omukka ogutali nagwakulwanira. Katonda akuwa omukisa ogutali gwakulwanira. Linnya lya Mukama waffe Yesu akuwangulira abalabe bo bonna, ebyogeddwa byonna biwulidde bifuuke history, obujulizi busukulume mu Kristo Yesu Mukama waffe. Akamala okuvuunuka ajja kuwandiika ekitabo naye kyemanyi lwasa Mukama ye yasazeewo dde okuyamba kubanga naawe wasazeewo dde okunoonya obuyambi okuva gy'ali. Ono omusajja kati ali blessed unlimitedly.